Paalo eri beyond 98 95 naye abantu bakiwulira. Ekyokubiri muli independent nti bagezezzaako nnyo okubanyeenya n'olwekyo abantu balina okubawagira olwa independence. Abantu banoonya bali kye batasobola kuba rediyo nnyingi kale gwe bw'ofuuka propaganda ng'abantu bakuddukako. Ekyokusatu muyina research, muyina programs nnyingi ezisikiriza abantu. Leeta busiraamu naye ate ekwata ne ku mikolo emirala n'eraga n'ebintu ebirala. Monolithic abantu abasinga obungi gy'ova olaba ne bagamba nti abeena mwe bakuwa ssente ate bakujja gy'ovudde ate instead of remaining there n'osigaza bano na bano. Radio yammwe eri mu makkati is an independent radio station. That's why you have survived. Temusurvivinze busurvivinze naye ndowooza ekola n'amagoba kubanga mpulira ebirango ate nga temulina kumwesigamyeko ndiwegendera muziwulira ensajja muzona eyani kasita weeteeka ku kintu ate bakufugirayo. Remain independent. Muyina bannamawulire abali professionals mbawulira nga muwa ebintu byammwe biri professional and I think you have never had a libel case tewali yali abawaabidde era ne bino babakanga batebeino mwayimirirawo obutafaanana ng'abantu balala n'olwekyo the higher the risk the dividends. Mulisikinde ku lw'abantu muwagirenga nnyo abantu mukole muyambi ba imaamuzi ne muyamba ba imaamuzi banoonyeza ssente emizikiti mugizimba muyambi abanaku mukoze mutya continue muleme ku celebrating annual 10 years twagala mu celebrating 50 years or 100. Waliwo yabadde engalabiye mubanje obokola mbutuwese nakoze bubi nali bagambye ne bajja nemba bunyemi wabo manyi balowooza mbunze nga basse gwe ovumya kutu abana bakuyimbe mu luyimba waluwulidde do ati nga ndiwagala kuyi omusiru atasobola kwetondula nvunza talina kaali alowooza nti ate anayimbira ku nzi mu bayimbi abali wamwali oyo ayimbira mmere nawalaki. Nti omusajja agenda nasasula emitwalo 2 agenze mu Afrikaana n'atwala engalabi ye kugenda kulaba Luzinda agenda kuzina nani si ye kumukwana otegeza kimukana ku basajja abakani omwana Luzinda anazina nani n'akwata emitwalo gye 2 n'engalabi ye kakati gwe ye priority yo. That's your priority. Kati ayagala mbuyo government esaleko sukali yagende mu ngalabi ye. Yes tokati otafuna what is there ekintu alayo to decide ku bakazi ku basajja abasatu kubanga yo media kyekola bana bali mu entertainment badire ekindi bakigulumiza noloza nti botakigenda mu ofirwa no nembaga nti ekyo olugero lw'abaganda olwokubiri lwantegeeza musisi lugamba nti weewombeese ng'eggole eriri bejjombi omugole okwewombe katekitegeeza nti ali hambo bamugatonyigira ku mbaka yo this your biggest day simayiringa mbaga tedibwamu ettima liri yonna naali kweka ku mbaka era abaganda bakuga nti bwolaba pawuda tanyiriza mugole abana akalaba enkya ku makya buno obutabo bulaba buno kati singa nnyo juisi singa mbuwandiika ddi Oba juisi. Abaganga tulinga mbuzi nsava. Mbuzi nsava batekyanywa muddo gwa kiragala. Bagamba. Ekolugira bugizi. Ketinga buli bayizo gati kangende ko mureja. Ngati kangende mvuge mu kagari. Ngati juisi aliwa. Juisi yoka nywa. Naye abaganga tubate tukyanywa nnyo. Juisi yoka nywa. Ate munaga ate bangamba ati abasajja bali babakambwe babafukamize waka nze nkufa ku baana bange n'abakazi ngamba agazi bayinza bakyala bakufukamiza ati kisubuka omukazi alina omuntu gwamanyi twalaba olowooza omusajja yali asobola okwanganga kazindi naye omukazi yamubatula omutwe nagwasa muntu omukazi bano noonya abamagye abakatta abakazi baabwe very minimum the number is insignificant naye bano abawala kiba naabo omukazi kakati ngafu abasajja abantu balamu seye abagagga omukazi akukima mu bbaala naleka nga nemmeeza agisambye necupa n'azaasa nakutwala kongojjo paka obirawo otya n'abakyala ate ewange wali ekyo ebizibu byammwe ebyo abaana bange mbatuuza
nembanyonyola nembaga nti no eno media wanebalimba. The problem in Uganda is not Museveni. The problem is that the people who would protect you have turned against you. Nti mu kifo ky'okukola ng'e ne mugoba betting n'abaali balwaniride nabo bakola kampuni yaki ya betting. Muyiwa Gwanga ku Pearl FM lwaki wibadde nti nze mirundi Katonda nankuba pressure nga sikyasobola kutambula nga mirempeke nga nfa kubanga mmanye nti obujozi bwonna bulabise omusajja omukamu ng'ewange ojjayo oti nti ekibanja kyange ntemako tukkirira n'aladisi naani mu lusuku ayayaya ensolo zo ziwe zintambula omutwe emitwe gisigalayo. nenkunyirira olususu tamale. Yes. Ate twasoma tubonebone olowooza singa abaana bewaffe bategeera nti abasoma babonaabona banaasoma tunasomesa abaana nga basoma babonaabona nti emirimu gyakubula birelevant ku ekyo. Nze sikolyangako mwana wange graduation graduatinga Sam Zambia graduation esente za graduation miliyoni 9 zakola kirala graduation newagondi waliyo waddiguli ebyo sibikola nti mutano wange waliwo kayimba kiba mitwe gyaba kotera okuyimba akamaya ngetibonera nakatokoze bitamala maya bange anzaala amagulu gamulinga gamaya tulira kisinga ng'omuyimba kayimba ako tuyimba ne tusanyuka mass communicator waliwo obuzina bwotera okuteekako mu ddiro lyange nze nzina wange nesiba eddiba nenzina lwaki wesiba eddiba nenzo ndabako omundongo ngende mundongo bukedde nkyakuba kyayitiridde agasajja gakwatidde abakazi mu ddubi kyayitiridde ekyo nga nkimayoki nze nja kugenda mundongo nga nina emyaka 6